abatuuze abadde akuumawo naye tetumanyi bamuse batya oba babbi oba batemu bazze buzi tetumanyi naffe batukudde essimu kwe kujja tulabe ekiriwo. Entiisa eno ebuutikidde abatuuze b'e Kabojja mu zooni 2 bwe basanze omutuuze munnaabwe amanyiddwa nga Nsubuga Vincent abadde omukumi ku kyuma kya kasooli ng'attiddwa mu ntiisa oluvannyuma lw'abazigu abatannategeerekeka okulumba ekyuma w'akolera. Kigambibwa nti abazigu bano baasoose kumenya sitoowa eterekebwamu ebyuma bye bakozesa okuli mota n'ebirala ne bakuulita nabyo nga wano Vincent bwe yabategeeredde oluvannyuma lw'okuwulira ebikubagana wabweru, ekintu ekyamuwalirizza okugenda okukebera ng'eno gy'abagwiriddeko ne bamusiba emikono n'emiguwa wamu n'okumukuba ennyondo ku mutwe era omulambo ne bagusuula mu kifulukwa ekimu abatuuze mwe bagusanze. Yakandooya nga kirowoozebwa nti baamuyise ne baggalawo ne bamutwala kitaakuba nti yabadde abamanyi ne bamusiba akandooya ne bamukuba ennyondo ku mutwe ate ne bamuvuunika. Abantu ab'enjawulo balaze okutya olw'obumenyi bw'amateeka obungi mu kitundu kyabwe ne basaba poliisi kosa ne LDU okwongera okukola ebikwekweto mu kitundu kyabwe. Okwerinda bikyabulamu katono byetaaga kwongera kutereeza mu byetaaga security n'obukuumi obumala. Bwe tukuuma ne tutambula abamu ne tuyita engubu emmanga kyetaagisaayo ku basirikale tutambula nabo. Oluvannyuma poliisi okuva e Kyengera etuuse ne yeekebejja omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okusobola okwekebejjebwa. Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, akakasizza ettemu lino era n'asaba bannannyini ebifo okukozesa abakuumaddembe abalina obumanyirivu mu bifo ky'okukozesa abantu ba bulijjo. Omugenzi tumanyi tutegereka amanya ge bale bamuyita Nsubuga Vincent abadde akuuma kyuma kya kasooli eri Kabojja Kyengera ne bamutta. Omulambo gwe twakutuute mu ggwanika Mulago nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Tukubiriza abantu mulanga nti singa oba olina ebintu byo bya muwendo bya bbeeyi tolekawo, funa omusirikale omutendeke, omusirikale abalina emmundu bakume ebintu byo. Ku lwa MRU TV, Kasozi Abudu yakusakidde eggulire lino.